Minister amanyidwa nga Kasolo kikakasiddwa nti ono mubbi kakati nno bwina amaze okubeera nga afuluma ewa minisita ono bulijjo twogera ebigambo bino nga tembikkiriza kakati ogenda kubeera nga obyerabirako kati ate ensasagge emaze okugwa mu lubiri Emengo ogenda kubeera nga mukwano gwange okulukusa amaziga mu katambi kano video nkusaba soko ogimpera ekigalo era ompyo subscribinge ebigambo byayonoonese dda Jeno MK naye Masaka bamaze okubeera nga bamulabula ne bamugobesa abasajja be ebigambo Sibilungi tutambula ne Haji Miti omusomi weddwa kalengo ine kizibu wenna enamba gyolabaawo Haji Miti ajja okujja mu kizibu kyonna kyobera olekedde mukwano gwange ampuliza kaakati nno yetamale mirundi junior ampuliriza ebyo ne full figure tebiggwa katusimbula omulundi gumutandike botti mu katambi kana akasoose nkutwale direct ku kiri Emengo ogenda kakasa ffe twavuma Kabaka mwatukolaki we twavuma Kabaka ne tatange mwatukolaki what did you do to us lukezi na kajanja mbusimanya arrest junior linga amatako nabibagana ebintu ebyo ebya arrest simanya junior arrest senior arrest junior arrest senior mwete mukoye kubiyimba sagala muntu akola bi statement mbu arrest junior arrest senior so what kale we are here come and arrest us mukwate ba pressa mbateke makomera temutumala akomirembe nukitukule omuntu era akugattamu mbona junior ne tata we bavuma Kabaka so what so what kati tufe kakati nno ng'olira ebigambo nga bino ebyennaku ebinakuwaza omusajja ngono tamale omuganda awedde emirimu ng'avaayo ku mpewo n'akakasa ensi nti nze ne kitange twavuma Kabaka mwatukolaki uliriza njagala owulira ebigambo gye byatandikidde kakati nno nga pressure amaze okubeera nga akwatibwa amawulire gamaze okubeera nga galaga nti onagenda kusimbibwa mu kkooti wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa era ng'ekyennyamiza mu kkooti alina okubeera nga aleeta okwewozaako okwe laba ne Ssabasajja agenda kusindikayo okwewozaako okwe nga buli omu akakasa nti nze Kabaka kakati n'ebigambo bino bwe bigudde bannayuganda mu matu amaziga abamu gatandise okubeera nga gabayitamu olw'embeera eno etakkirizika etasobola kubeera nga mukwano gwange egumirizikika kubanga kyannaku nnyo Ssabasajja Kabaka asirise ebbanga ddene nnyo ampuliriza bangi bavuddeyo ne bamuvoola bangi bavuddeyo ne bavuma era nga kigambwa nti ne pressure si ye nga ye alina abantu abamuli emabega era nga amawulire ag'omu nsonda galaga enswera ge yasomodde galaga nti ono yayotoddeyo abantu basatu ono ng'alumiriza nti be bamu kwabadde bamusindika okubeera nga avuma Ssabasajja Kabaka okubeera nga amutyoboola okubeera nga amuweebula n'okubeera nga amuyisaamu amaaso kakati n'ebigambo bimaze okubeera nga byeyulula naye mukwano gwange ampuliriza kakati nno embeera eyo tesobola kubeera nga egumirizikika kubanga waliwo bwino ono afulumye gw'olina okubeera nga naawe weewulirirako gw'olina okubeera nga naawe weerabirako mukwano gwange ampuliriza ono wannaku nnyo kubanga okubamu akafaananyi naawe ng'ekyamazima Ssabasajja Kabaka asindise okwewozaako okwe ye nga ye tagenda kuyingira mu kkooti agambe nti nze Kabaka naye asindikayo ttiimu ye ey'abaloya be ne batwala okwewozaako okwabwe kakati nno ng'ate ne pressure ali sayidi eri kyannaku nnyo nga naye agamba nti ye Kabaka wabula njagala osooka owulira akatambi kano bw'ova mu katambi kano nkutwale direct mukwano gwange ampuliriza ewa Maria Muwangadya ebigambo bimaze okubeera nga bimwononekera jjukira nti UN yavuddeyo n'eddamu n'ekakasa nti okutyobola eddembe ly'abantu mu nsi Uganda kususse kakati ate nga akakiiko akakulira eddembe ly'obuntu kakulirwa mukyalo ono Maria Muwangadya mukwano gwange ampuliriza kati kankujja eno ew'omusajja ono ate mutwalo Maria Muwangadya owulira ebigambo temujjaganya ku lwakwatibwa kwa puleesha musooke mulindeko okujjaganya olw'okubanga puleesha bamukutte bannannyini ddiiru eno wano we bajagala ddiiru weetuuse bannyiniyo we basinga ojjagalira abaganda twesabire nnyo kino kireme kuba gwe kubamu akafaananyi ng'ensonga za puleesha zituuse mu kkooti nga kkooti egamba Emengo muleete okwewozaako kwammwe gwe kubamu akafaananyi nga Kabaka asindika okwewozaako kwe mu kkooti mbunze Kabaka nga ne puleesha bw'aleeta okwewozaako kwe nti nze Kabaka
nga kabaka agamba nze kabaka ne pressure agamba nze kabaka. Allahu akbar. Obwakabaka bwa Buganda buba buweddewo nga bwe kizze kiba ng'ebusoga n'obwakabaka obulala obuzze butwetoolodde. Temutukaabya Maziga, temutuleetera kwekyawa. Uganda bangi bannayuganda abadde basagambiza, abadde bajaganya, abadde basanyuse ng'omusajja ono pressure akwatiddwa, wabula nga beerabidde nti omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nga yakwatiddwa agenda kutwalibwa mu kkooti awere ennembe n'emisango gino nga batwalidde poliisi ng'egyogerako nga bagamba nti muno mulimu emisango egimu ku gyekuusa okukozesa bubi omutimbagano, okutyoboola abantu abakulu n'okubeera nga babayisaamu olugaayo, n'okubeera nga mukwano gwange ampuliriza ono avuma n'okubeera nga alengezza ewatali nsonga. Kaakati nno ebigambo bino bimwolekeza okubeera nga ayolekera ekkooti. Kaakati nno agasimbagane ne bannamateeka aba Ssabasajja Kabaka bagasimbagane naye, wabula nga mu mbeera eno nga bwe nkunyonyodde nti ekitongole ekya UN kyavuddeyo n'obubaka obulala obulaga era obulumiriza n'obulumika nti ensi Uganda y'emu ku mawanga agakyasinze okutyobola eddembe ly'obuntu. Bannayuganda bawambibwa, bannayuganda bassibwa awatali musango, bannayuganda bakubwa, bannayuganda batulugunyizibwa, abo babeera mu makomera, bannayuganda abamu battibwa. Kaakati nno ate mu mbeera eno bannayuganda bangi abagoba mu bifo byabwe baku ttaka lyabwe, na bangi mu Uganda bannayuganda abafuna emirimu nga tebasanidde kubeera nga bagifuna. Tukwate ng'abo abandisanidde okubeera nga bagifuna oba oliawo tebasobola kubeera nga bagifuna. Kaakati ekitongole ekya United Nations kimaze okubeera nga kivaayo ne kirumiriza nti ensi Uganda y'emu ku mawanga agasinga okutyobola eddembe ly'obuntu, wabula nga akakiiko kano akalera eddembe ly'obuntu akali wansi wa UN kakulirwa omukyalo n'amayindwa nga Maria Muwangadya, era njagala mujjukire nti ono yavaayo n'ayogera ebigambo ebyamalamu nnyo bannayuganda amaanyi, n'okubeera nga naye yennyini byamuleka taliimu nsa okusinziira ku kiibwa kye yaweebwanga abantu n'okusinziira kati bwe bamutwala. Ono yavaayo n'akakasa nti bannayuganda bagamba nti bawambibwa ye tabalabayo abaawambibwa, era agamba nti gino mizannyo gya byabufuzi abagambibwa nti bawambibwa tebaliyo. Kaakati nno oluvannyuma lw'okubeera ng'ayisa ebigambo ebyo abasajja bamwambalidde bubi nnyo. Njagala owulire obugambo buno abasajja engeri gye bamwambalidde naawe ojja kukkiriza nti bannayuganda banyiivu. Omuntu otandika okubalaatira mu bulamu bw'abantu, abantu beerabira. Abantu bakafa ku mulembe gwa Mwami Museveni mu Uganda muno tebalina bukulembeze bwe baali bafuddeko, ne bwogatta obukulembeze bwonna obubaddewo emabega. Abantu abaafa mu bukulembeze obwo tebenkana bafudde ku mulembe gwa Mwami Museveni. Ankuwa ekyokulabirako ku mulembe gwa Amini gwe twatuuma Kijambiya, tewaliwo we baagamba nti abantu 151 baafudde nga amagye ga gavumenti ge gabatta, era n'omuduumizi w'amagye Peter Erweru ow'Amini mu biseera ebyo n'avaayo ne yeewaana nti yabadde akola ekyo. Kati bwe toyinza kuyingira buyingize munda n'ottabusi bantu ne weewaana, vaayo eyo. Kyagulanyi ne bamusibira mu Northern Region, twali mu kulonda. Amagye gayingira ku nguudo z'ekibuga Kampala ne gatta abantu basukka 10. Kati bw'otunuulya Maria Muwangadya ng'obuvunaanyizibwa bwe bwa kukuuma ddembe lya buntu, akakiiko k'eddembe ly'obuntu si ye Maria Muwangadya era si yasosoka baamu. Ffe tugamba Maria Muwangadya kamutunuulire, ekiseera kyayita dda, kituuse bwe kiba tekyayita dda Maria Muwangadya olekulire. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekakulirwa muwejjere, she is incompetent, asseemu busalizi nationality ye, akakiiko bakateekeko omuntu omulala. Kaakati nno omukyalo ono azze ng'abalatira mu bulamu bwa bannayuganda nga bangi baasigala bamulekwa, bangi baasigala bannamwandu, bangi baasigala bali awo nga tebalina bakyala baabwe, abalala nga n'emirimu gyabwe gyabeera nga gyabasamba dda nga gyabaggyibwako, abalala baalemala. Kaakati omukyalo ono eyandiyambye bannayuganda ampuliriza, kaakati y'omu yabalaata n'okubeera ng'alatta ng'akudalira mu bulumi okunyigirizibwa okw'abannayuganda. Nakakasiza nega nti musajja amayidwa nga General Muhoozi Kayine Rugaba Masaka, bannamasaka bamaze okubeera nga banaaba mu maaso nga bamunaabira mu maaso ne musajja we amanyiddwa nga mukwano gwange ono Minisita Kasolo, era abasajja bakakasa nti Minisita Kasolo y'omu ku basajja basinga okubeera nga babbi, bakenuzi, banyaguluzi, era ng'ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti yabbako ne ssente esoba mu kawumbi ya Kalamba mbu ono n'azirya ne muganda we gwe bataatukiriza linnya. Kaakati ebigambo nga bino bw'obiwulira njagala obyekakasize nga tebivudde mu kamwa kange, ampuliriza obyewulirireko. Wabula kansoka nkujje wa Hajimiti omusomi wa ddwa, era ne vidiyo ffe teweera kubeera nga ogiwa ekigalo, era ompya subscribing ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka waka waffe
abeerawo nga bulijjo. Katuve mu katambi kano nkutwale mu katambi kali ke nkugambye aka minisita Kasolo okumala okwera nga munnange abasajja bakakasizza nti ono si mubbi aweeweta mpisi kundi. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusombera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemuwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 nga toyinza kuddira n'oleeta omuntu Kasolo ekyotera baamugobayo niwe yali asola ennyumba yasenguseewo n'azimba endala tasobola kubeerawo najja eno Masaka enkadde netumutwala emisinde lwa bubbi agenze eruka yalumbye sempijja eyo naye netumugobayo aze Masaka City nawe netumugobawo atoddidde abantu ffe abamugobye ate gweoyagala ddye yabatukolamu omulimu kyensuubira nti kyabulabe mukama wange nno nkulabula Kasolo oyo aliko abafeere abamutambulirako baawe ssente ne bajja ne bakulimba nti mukozi mulungi era pulezidenti yakyamukwatiridde naye njala okukutegeeza mukama wange tunuulira emyoga wano emyoga ojja Masaka tewali mwoga nagumu gukola bojja n'otunulira sente ziva mu Makolo Support Center sente zonna abadde azibba wamu ne famire ye tiriyo muntu parliament ekyatwala mu parliament nga tumuwaabira yaddira biliyoni namba n'agyewa ye n'emukoddomiwe ne bagitwala essente n'endala nnyingi ezeetaaga okunoonyerezebwako gavumenti eno enoonyerezeeko ng'abantu bakyasirise busirisi sebo jjeno tukwagala nnyo ne tukwegayiridde wejjeeko ababbi soka wejjeko ono omubbi gooleese kubanga tagenda kukolekera kibiina waggulu oyaze nga nseketerezi njagala onkeberere mu bifaananyi byonna MK movement gyebadde etambula ombuulire w'omulabye ng'agula amazzi w'omulabye ng'abeera mu mikolo egyo emikolo eno gibaddeyo nga mingi talabikako ate gooleese oleetedde ddala enseketerezi omusajja oyo njala okutegeeza jjeno mubbi nnyo eyitagana okugoba mu ggwanga lino era pulezidenti tumusaba buli lunaku nti tuyambe nnyo otaase eggwanga lino olijjeko omubbi minisita wo